Abantu n'abakulembeze ab'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kisaawe Kololo okwetaba ku mikolo gy'ameefuga g'eggwanga lino ag'emyaka 63. Omukulembeze w'eggwanga Gen Yoweri Kaguta Museven yabadde omugenyi omukulu era olutuuse nga bwe kitera okuba alambuziddwa ennyiriri z'abasirikale. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe eri abantu ababadde bakuŋŋaanye asoose kutegeeza bannayuganda ebituukiddwako mu myaka 63 Uganda gye yakamala nga yeefuga nga ku ginoono yakafugirako emyaka 4 eddu. On the roads we have moved well. In 1986 we had 1,000 kilometers of tarmac roads. Banange Katonda ayagala NRM nnyo. Ono era ategeezezza nga gavumenti ye bwegenda okukomya omuze ogumansa ssente ebizibu ebibaluma balina kukwata kimu ku kimu. Scattering money thin over so many sectors and achieving neutral across the board. That is why in 2006 I made a very firm stand insisting on ensuring priorities among priorities. I insisted on putting more money on the roads and electricity. Museveni ayogedde ne ku ky'okwongeza omusala gw'abakozi ba gavumenti mpola mpola. Now salaries for some public servants such as government scientists, the judiciary, the security personnel, etc. The economy is growing fast. With this prioritization, we shall soon be able to have enough money to cover more sectors. Bw'atuuse ku bbanja eriri mu bulago bw'eggwanga, ono ayagala ekitongole ekiwooza omusolo okwongeramu amaanyi basobole okwewala embeera y'amabanja. They are still collecting only 13 to 14% of GDP in taxes. If they are collecting 20% of GDP in taxes, with the GDP size of 66.9 billion, would be collecting about Uganda shillings 47 trillion in taxes. This would be a good level of government revenues. With the careful budgeting talked about above, and without the burden of paying debts that have the interests of Uganda shillings 11.3 trillion per year. Museveni era ayagala amawanga ga Afrika okwongeramu amaanyi ku ky'okuteekawo akatale akabagattira awamu ak'ebyamaguzi byabwe basobole okwekulakulanya n'obutaddamu kufukaamirira mawanga g'ebweru. Ekisigadde ekikulu kwe kuteesa n'abaganda baffe ab'e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Congo, Somalia, okunyweza akatale akawamu ak'ekitundu kyaffe. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo baweereddwa emidaali olw'ebyo bye bakoledde eggwanga lino. Of the RDC's desk for 3 consecutive terms. Hasfa Nanvuma, Agafeyo Spark TV.